Sabbiiti ewedde ku lunaku olwokubiri omu ku bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Obed Lutale ng'ayitibwa Aaron Kizza yaleetebwa mu kkooti enkulu okuyiza okusaba okukwata ku kuyimbulwa kwe oluvannyuma lw'okuweebwa ekibonerezo kkooti y'amagye ng'emuvunaana okuyisa olugaayi mu kkooti eyo bwe yali ng'agenza okuwolereza abantu be. Olwaleero Aaron Kizza akomyewo mu kkooti eno okufuna ensala ya kkooti ng'olwaleero gubadde mulundi gwa kusatu okujja mu kkooti eno era omulamuzi Douglas Singiza nga yabadde mu mitambo gy'omusango guno awadde ensala ye. And as such, the continued detention of the applicant amounts to a violation of his right to personal liberty. End of court. Abawagizi ba Aaron Kizza enkoko bagikutte mumwa era kkooti ebadde ekubyeko obugule kyokka omuntu gwe bagiridde abadde takkibwako kimunye. Wano akulembedde mu bannamateeka ba Aaron Kizza George Musisi abuuzizzawo omuntu waabwe waali kyokka omulamuzi Singiza amuzzeemu nti nga bannamateeka we baliwo tekisaanidde Kizza kukomezebwawo leero. Oluvannyuma omulamuzi Douglas Singiza atandise okusoma ensala ye mu musango guno. Justice demanded that the court orders for his unconditional release from the illegal detention. Ezimu ku nsonga za bannamateeka ba Aaron ze bassaayo mwe mulina okuba ntasaanidde kuleetebwa mu kkooti eno kubanga kkooti ensukkulumu yasaabulula ensala ya kkooti y'amagye. Ate omusango gwa judicial review nagwo gye guli ate guli mu maaso ge ate kye bayita submissions oba okuwaayo buli kintu ekikwata ku musango ogwo kyaggwadda. Kyokka Raphael Mugisha mu kkooti y'amagye ensonga zino ezisaabulula. Oluvannyuma omulamuzi Singiza ategeezezza nga kkooti ye bw'etalina buyinza kuyimbula basibe baasibibwa kkooti y'amagye. Because I think there was an error are not independent and impartial courts that can guarantee a right to fair hearing envisaged under Article 28 of the Constitution. Kyokka akulembedde mu bannamateeka ba Kizza olwaleero George Musisi agamba omulamuzi Singiza bafutyanse bufutyansi kubanga ono we wokka we balina okujja obwenkanya. Ennyo mu nsonga oba tuli batuufu oba bakyamu naye ye ng'alowooza nti kkooti ye terina buyinza kuwuliriza musango bwe guti era tagenze mu nsonga zaffe oba bali ze baayanukula naye agenze ku nsonga nti alowooza ye mu ntaputa ye eya ensala ya kkooti y'amagye kkooti ye si yeyina obuyinza okusalawo oba okuyimbula abo abaasibibwa kkooti y'amagye. Musisi kati atubuulidde kye bazzaako. Kati kiddako tugenda kwogera ne client waffe tulabe ki ekiddako naye nga mpozi yatuwadde dda obuyinza okusaba tuteekeyo okusaba kw'okweyimirirwa mu kkooti enkulu eya Uganda era ekyo nakyo tugenda kikola nga bwe tunoonya ekkubo lyonna okulaba nga ayimbulwa mu busibe buno obukyamu. Munnamateeka Aaron Kizza yaweebwa ekibonerezo kya kusibwa emyezi 9 oluvannyuma lw'okuyisa olugaayo mu kkooti y'amagye ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi oguwedde.